kulikayo mukulu mu DNA Mukama atusaasidde. Pressure badde y'amaanyi. Buyinza bwa Mukama. Ngeri increasing bwe decreasing bwe salawo bwe yambuka. Okusingira ddala weebale nnyo. Nyanza se. Ki ekibadde kisinga okuteeka ku pressure n'obunkeeke? Tekibaddeyo okubanga amazima gasigala mazima. Naye kisinga obukulu okuvuma kubadde kuyitiridde n'okuswaza omukulu. Sound wajesinze mwali. Kale. Okuswaza omugenzi omanyi oyo legend. Oli musanyufu n'ebivuddeyo byonna? Nze mbadde mbimanyi era nga twabikeberako dda Mukama wange wazirabako empapula ssebo. Gwe weke yakikola mu Uganda ndowooza. Yakola pulogulaamu eyo. Oli wa mukisa. Era ssebo bizeeyo bibalage. Soko obuze kuba kulaba n'amannya go gwani gwenjogera nayo olunaku olwaleero. Amannya gange bampita Kasule Paulo. Nga ndi mukwano gwa family. Naddala okusingira ddala Swaziniga oyo. Tuyiribye naye kuva nga asoma nga muvuga ku booda nga munywanyi. Yes. Efesi nyingi zaalabiseeko nga nyingi nga waliwo nezo ezikulaga nti ebyaddala zifaanana n'omugenzi. Temwafuna mukutya. Okufaanana si Luganda Mukama wange. Era amazima gavuddeyo ogalabye. Era sebo naawe ogenda okebeza abaana bo. Bakebeze bajja kuvayo bakukebera bafaanana obuviiri. Abantu bonna bafaanana enviiri. Naye si baana bo. Waliwo muzeeyi omugwe mmanyi era nja mwogera wano nali ku interview naye bamuta Muzeeyi Mugerwa. Yagamba bwe banajja abaana nga banna tekisoboka. Bakiri bansalako mutwe. Essaawa eno evidiyo yakutuukako. Nagiraba sebo. Oyogeddemu koko naye ku kitebe nga bamaze olangirira. Agambe tabikkiriza. Bitya? Ebivuddeyo. Si mumativu. Si mumativu. Ye takikkiriza nti abaana bali bana. Yes. Anjogera ne Kanso. Kanso. Yes. Waniriza ensonga zino zibaddemu nnyo okuva we byatandika naye kati kyensuubira okyali mu Kanso w'abakulu bano. Ebivuddemu oli mu mativu era mulimu abamu abatali bamativu. Okusookera ddala ffe tubadde bamativu okubira ddala bwe twakolera DNA ezasooka. Ate era tukyali bamativu. Omanyi tutambula nnyo n'obujulizi biwandiiko kintu kikulu nnyo. Bakulu baneeno abatali bamativu be bazze bazunza bakirayanti baffe. Bakirayanti baffe tebakeerangako ne beetwala mu kkooti. Tebabatwala be bali baana tebabakonya nti si baana. Bali eri be batwala bakirayanti baffe mu kkooti. Osanga kitegeeza nti bali eri be bali bawakanya nti bano abaffe si baki? Si baana. So babayita mu kkooti era olw'ensonga eyo twatambula nnyo ne Kanso Nalukoola era nja mwebaza kumpe wano nti yeebala obuweereza obulungi batutuusaako ebiseera ebyo. Twakola DNA era ezivaayo twakozesa MBN laboratory ne zivaayo nga ziraga nti abaana ku 14 abaagenda okolebwako omusaayi ogwasooka abaana baali bana abaayitako nga kwe kuli Kafeero Thomas Swaziniga, Kafeero Benedicto Dube, Nagawa Elizabeth wamu ne Kafeero Simon Peter. So ffe tubadde bamativu twakozesa empapula ezo zennyini oba obujulizi obwo bwennyini ne tugenda mu maaso ng'amateeka gatulambika ne tukulemberamu bakirayanti baffe ne bafuna obuyinza letters of administration. Twaziteeka mu mawulire ffe tewali bye tukweka. These are public documents. Twategeeza eggwanga nti bwe muliko bwe muvuma oba olaba bye mutyoboola oba bwe muteesiga ate be baki be batuufu. So ne bafuna n'obuyinza letters of administration. Ne muvaamu waliawo abaana abamu ne bagenda ne bateekako ne zikabyeti ku mataka g'omugenzi balemesa ba administrator okukola ekyo kibalambika mu mateeka okukola ki okukolebwa. Ne tuvaayo ne tubasamoninga ne tubatwala ne mu kkooti tubaga bannange bino ebintu mutambule mu maki mateeka. Tusaavinza abantu abo mu kkooti ez'enjawulo Lugazi, High Court family tebalabikako. So ffe tuli balambulukufu era tulina essanyu okweyongera ku lye tubadde nalyo nti obuweereza bwaffe nga bannamateeka busobodde okuggyayo justice obwenkanya eri bakirayanti baffe. Era twebaza essiga eddamuzi okubira ddala ku High Court family gye twali ne tugenda ne ku Mengo because actually be batuddusa ne Mengo. Kiswaza n'okuswaza nti abantu abamu bakulembera ne bagenda ne bawa information etali ntuufu ate basika ne information gye balina okugaba eri Minisita Balamu tebagimuwa eri kkooti tebagituusa. Yes. Kubanga nkugamba ebigambo bino eno just twagaba bugambi ne bakirayanti baffe nti basirike
nene ku lunaku lwe bagenda okuziikula omugenzi bakiraanti baffe tebalina kye bali bamanyiiko. Exactly, tebalina kye bamanyi. Baziikula taata w'abaana abayiseewo ku musaayi nga tebalina kye bamanyi. I personally nze yakwata essimu nga nfunye essimu eva ku ground that side. Nenkubira Swazi nti bali mu kuziikula muzeeyi yali yeebase. Nenkubira Nagawa nti baziikula yali yeebase. Nenkubira Dube ne Simon bali beebase nga they know nothing. Naye nga waliwo abakulu abamu abakwata information ne za attendance list nga balaga nti bali wamu nga kitole ne bakira baffe bakkiriza kukola ki okusayininga ne bazitwala eri minister n'alowooza nti byonna bikola ki bitambula ne babitwala ne mu kkooti balaga nti bali bumu. So woba onoonya bwenkanya jangu n'obwenkanya matatu yakye tugamba nti obayaga bwenkanya jangu n'engalo ennambulukufu. He who is enyonjo, he who seeks equity must come with clean hands. So kiswaza nti oluuyi olwo oba olyanga lukeremeddwamu ne munnamateeka waabwe n'abamu ku bataata nti bakola bye bakola ne batabaako information gye bakola ki gye baggusa. But putting that aside, bubeekanya amazima gavuddeyo baana bana essaawa eno 25 ezasooka zakolebwa entity eri private nga bali 14 yes ne bagamba tetubikkiriza teri ayongeddwako mu bana yadde kujjako be bagenda maaso era nga bayita mu applicant waabwe taata nende ne bajja basabe baddemu okukola DNA nga bakozesa ebitongole bya government. Era bagenda wa minister abantu 35 bwe bagenda okukola DNA bagenda 25 kume badduka abo ne tubeebaza nti mwe bali kudduka sange chifu mwali mukimanyi mutatumalira budde. 25 abagenda ku musaayi police forensics report yetufunye mu kooti oba oli ano yasomeddwe naggulu eraga nti isaako bameka bana kwa 25 ne eya government network laboratory eisaako bameka bana kati yenna ali eyo nga awuya simu mativu amateeka gakoze ogwago kubanga munnange baatu abakirati baffe mu high court baatu abakirati baffe yino mu Mengo bakirati baffe bali mu kuzunga mu kooti bataddeko zi caveat mu ttaka. Actually tubategeeza nti buli yateekako caveat ku ttaka nga mwagala okulemesa bali misweto okukola omulimu gwabwe yessaawa muleka amateeka gakole ki kubanga we tunaabatwala mu kooti nammwe ate kooti ejasalawo ebiragiro ate bikakkali ebirina okusasula n'okuyiririra. Actually abamu balina okuyirira bakirayanti baffe. Yes. Okay, ngenda kuddira kanso kembuze ku kanso n'omulala nkulamu gye baliko ssebo era amanya gaffe gwani. Amanya gange nze Serubidde Edrin munnamateeka okuva mu Bristol Advocates. Okusingira ddala kye nandyagadde nange ontakolingeko katono. Nagawa bw'avuddeyo n'abeera confirmed. Avuddeyo n'awanda omuliro n'agamba eyaziika ku kijja nsanga byonna bivuddewo. Cyandikolebwa kitya era mu mbeera ki eri professional nga si kuvuula na kwatakinga baana bano engeri abadde beeyita nti baana bakafeeri. Ekisookera ddala reaction ya Nagawa ya buntu. Omuliro gwabadde batuulidde basalawo okusirika ebbanga lyonna. Bwe baweereddwa omukisa okuvaayo okulaga ekibali mu mitima kyekyo ekivuddeyo. Naye mu amateeka galambika engeri y'okuziikula oba okusengula ebijja. Tetusobola kuva eri buvi ne tusengula bijja bya muzeeyi oba omwana oyo eyaziikibwa ku kijja. Tujja yita mu mitendera emirambike tubawandiikire basabe kooti order kooti ebawa obuyinza okuziikula omwana eyaziikibwa ku kijja then estate esigale ng'etambula mu butuufu bwayo. Kanso waliwo abatali bamativu bagamba nti balina okweyongerayo mu forensics okulanga banoonyereza ekyenjawulo ekisusse ku Uganda nti abamu tebali bamativu. Okweyongerayo ddembe ate era kyakwagala eri muntu ayagadde okweyongerayo. Ffe kyetumanyi nti kyebakoze kituufu forensics kyekoze kituufu. Wabula era video njirabyeko nga yasenga Nantongo Sara ndoza yabadde ayogera ekintu ekyo. Omanyi ebisinga byonna ebize bitambo byayimbirwa omugenzi Kafeero tubirabyeko. Mwe benyi bannamwe mutugamba nti omusajja yagaana okufa yakomyewo ne bwenyi bamagombe enkomawo. Omusajja kenyine yayimba n'agamba nti omwezi guli gwa Kasambule nakuza omwezi 11. Ngenda okwere mu kalenda yo 11 zinaaba lunaku ki? Lujja kuba lwa 6. Kasambula mwezi ki? Gwa 7 gwe gujja.
waliwo ennaku kuva kati kyenkana ki era nabye meeya kimukutteko okugamba nti n'okwabya olumbe oba oli awo okugera bikolebwa nga 11 ogw'omusanvu so omusajja akyaganya okuvawa omusajja byeyogera yali nabbi so omuntu avuddeyo gamba nti naye bivudde nakati awakanya oba oli ayinza okuba ye tabbo eri famire naye njaga tujjukire nti Kafere yayimba oluyimba olugamba nti Nantongo oyo ki wabizibu mbagamba so kati simanyi yenna tutuddeyo nga abagazi ba Kafere tuulize ennyimba zaki z'omugenzi Swazi ali mu mbeera ki Swazi abadde mugumu Swazi mugumu Swazi musanyufu Swazi musiimu Swazi talina buzibu bingi bibadde byogerwa ng'era abamu balinza okuba embuutu basanyuke badigide nga Swazi tajjidde ku lisiti y'omugenzi toyagaliza muka kitawo kikwata nnyoko so abadde bakimwagaliza ndowooza kizze waabwe ebigambo bingi byayogeddwa ku Swazi naye mwe nga bannamateeka waliwo action gye mugenda takinga okulaba nti abamu mubagulako ku misango of course tugenda mu lusirika nga bannamateeka ba famire wamu ne ba client baffe tugenda mu lusirika otumaliza olusirika le tufumiintirize so mu kufumiintiriza okwo era tugategeeza eggwanga kiba client baffe nabo bakoze ki batugaye kye tubatuddako kubanga bingi abo wetegeeza mulimu okwadde okuvvoola mulimu okutyoboola eddembe erinnya ly'omuntu mulimu okulemesa amateeka okugenda amaaso gaate galina okugenda mulimu n'abeefuze estate eza Kafere ezitali zaabwe babadde bazze bagamba nti Swazi atunze ebintu naye ate abadde boogera ebyo ate be balemedde mu bintu ebitali biki byabwe yadde bya taata waabwe so tugenda mu lusirika era ndowooza ku bbalaza tujja kuba tutegeeza eggwanga ki abafamire kye basazeewo ne developments ezikola ki eziddako with our legal guidance ebisigadde ebya famire byabwe okuvaayo okubaako bye bagira ne ffe tugabba guidinga on the legal basis